Omumbejja Diana yali mukyala w'omulangira Wales Charles alindiridde Namulondo ya Bungereza okuva mu mwaka gwa 1981 okutuusa mu mwaka ogwa 1996. Ajjukirwa nnyo ng'omumbejja w'abantu olw'okuganja kwe okwetooloola ensi olw'enkola ze ezadduukiriranga abanaku kw'ossa n'abantu aba wansi. Diana muwala wa Edward John Spencer Viscount we Althorp ne Viscountess Frances Ruth Rock. Bazadde be baayawukana ng'akyali muto wabula obulabirizi bw'abaana kkooti yabuwa kitaawe. Omumbejja Diana yasomera ku Riddlesworth School kw'ossa ne West Heath School ng'ono teyatutumuka nnyo mu kibiina wabula ate n'abeera ku mwanjo mbirala omwali okuyimba n'amazina. Yayagala nnyo abaana era bwe yamala okusoma mu Switzerland yatandika okusomesa abaana bato ku Young England Kindergarten. Nga 6 February omwaka ogwa 1981 omulangira Charles yasaba Diana obufumbo n'empeta n'okutuusa leero ekyali ey'omuwendo ennyo mu lyo lwa Bungereza olulangira ng'era empeta eno y'emu kati eyambala mukwamwana Kate Middleton Duchess we Cambridge mukyala wa mutabani we omulangira William Duke we Cambridge owookubiri mu luse lw'okusikira Namulondo ya Bungereza. Diana Spencer yafuuka Diana omumbejja we Wales we yafumbirwa omulangira Charles ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 1980 mu mumbaga eyogerwako ng'eyeekyasa ng'eno yamenya n'emiti mu lutikko y'omutukuvu Pawulo mu maaso g'abagenyi 26,005. Abantu 10,000 baasimba ennyiri mu kibuga London okulaba ku bagole bano, naddala omumbejja Diana yali mu kiteeteeyi n'okutuusa kati ekyakubya abantu obwama. Embaga eno yalabwa abantu akawumbi kamu n'okusoba ng'era yagobererwa butereevu mu mawanga 74. Yazaala abaana babiri omuli omulangira William owookubiri okusikira Namulondo ya Bungereza n'omulangira Harry Duke we Sussex. Ono yawukana n'omulangira Charles mu mwaka gwa 1999 wadde ng'okulangirira nti bano baakwawukana waakolebwa mu mwaka gwa 1992 ng'era ensonga zeeteerera kuba nti bano baali mu kukwatagana ku nsonga ez'enjawulo. Kyalangira nti mu kwawukana Diana yali waakusigaza ekitiibwa ky'obumbejja obwa Wales n'amaka mu lubiri lw'e Kensington naye ng'ekitiibwa kya Her Royal Highness yali waakukireka. Bwe yayawukana ne Charles amaanyi ge yagassa ku mirimu egyamuli ku mutima omwali okudduukirira abalala omuli n'ensonga ez'enjawulo okugeza okuyamba abo ababundabunda abalwadde n'abalala. Omumbejja Diana yafiira mu kabenje n'omwagalwa we Dodi Fayed ku makya ga 3 omwezi ogwa Agusto omwaka ogwa 1997. Abantu baalumba Queen obutavaayo mankumu kungubagira era ono bwe yavaayo yayogerako eri ensi n'atenda Diana ng'omuntu ow'enjawulo alisigala bw'atyo eri abamusinkanako. Felt those emotions in these last few days. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. I admired and respected her for her energy and commitment to others, and especially for her devotion to her 2 boys. This week at Balmoral, we have all been trying to help William and Harry come to terms with the devastating loss that they and the rest of us have suffered. No one who knew Diana will ever forget her. Millions of others who never met her but felt they knew her will remember her. Faake kwakwata ku nsi yonna era obubaka obwayika obwali bumukungubagira okuva mu nsi yonna n'okutuusa leero akyajjukirwa nnyo ng'eyakyusa olulyo lwa Bungereza olulangira. Leero mu byafaayo amazaalibwa g'omumbejja wa Bungereza Diana.